Tojimusa mwanyi tojimusa kitooke. Ojimusa ttaka. Ttaka mwe biriira. Buli lwojimusa ekitooke oba n'ojimusa mwanyi bijimuka. N'ebifaananako n'omuntu mu kifo ky'okulya obulungi asalawo okwesiiga ebizigo. Olwalage nti yesiiga ebizigo. Ogamba nti anyirira. Aba anyereketa. Anyereketa bunyerekesi. Akazigo akeesiize naye abanyirira. Tetwagala kunyerekesa bye tulima. Twagala binyirire. Bannange abatulaba ku TVN ennungi. Bwe muba mwagala okunyirira. Mulye bulungi temwesiiga bizigo babaserera bwereere. Gwomanyi nti emmere ya bbeeyi ntono okusinga ebizigo. Mu maduuka mulimu n'ebizigo eby'emiliyoni. Naye ng'ate ekiwoovakeddo mwe biva kya sirigi 5. Kakati omwana yinki n'akwata akakadde ye n'alabanga na kya bbeeyi naye ng'afiirwa agende yenyerekese. Yakuyita kwenyiriza. Kakati n'ebimera bisobola okunyereketa oba okunyirira. Bw'oba oyagala binyirire liisa ettaka byo birire mu ttaka. Olususu luno ku muntu kati ng'olulwo olwo olunyirira. Lwerundaga nti teweesiize bizigo. Olya mmere mwe biva. Ekiriisa kiviira ddala munda. Kiviira ddala munda olususu ne lugabanako n'ebirala ne bitwalako. Amaaso ne gatwala, amatu ne gatwala. Kakati gwe bw'ogenda okwesiga ebizigo ogula bya lususu. Ate ne balaba nga amaaso twakala yako. Si ntuufu. Waliwo ekitali kituufu wano. Bayita proportional. Emmere gy'olya bwenyiriza olususu n'amaaso ganyirira. Naye bw'oba weesiize ebizigo onyereketa lususu amaaso gasigala matwakaavu n'ebirala. Amaaso gasigala gakuloopa. Kakati kyetuva n'ebintu bino. Obusa buno tubukola tutya okubujjamu ekirungi. Embuzi zino tetuzirunda kuzirya oba kuzitunda ngazo. Eno tuyimiridde ku factory y'amaniwa. Omulimi yenna yeetaaga okuba ne factory mwajja maniwa. Bwe tuliba tufunye programu ey'okulaga maniwa engeri gye tukolamu maniwa tujja nayo okugitegeka. Naye ekisookerwako nti eno ye source ey'amaniwa waffe ate enkola ya Kiganda magezi g'Abaganda. Ng'omanyi nti abazungu byonna bye baagala okulya ebibanyiriza baddukira eno. Kakati nkola ya Kiganda esobola okuvaamu maniwa omulungi tetumuteeka ku bimera. Tuteeka ku ttaka kwebiriira. Kati ne binuuna. Empeke n'eba nnungi bwe baya mwanyi ekikola ne kiba kirungi. Naye ati oli ajja kuguza ekigimusa n'agamba nti kya mpeke ate ebikoola. Gwe bagambe nti ebikoola bibeerenga bikongobadde. Ate tomanyi nti obuti kwe kuva empeke eri erina okunyirira. Kati bo tebunyiridde ekigimusa wakiteekamu ssente kya mpeke. Olinaga nti ekyange bagateeka mu bbomba ebikola ekigimusa kya kintu kya kikoola. Ate ekikoola kirina kubeera kati ne bwe kinaaba kisobola okunyirira nga kati tekanyirira kukiva kajja kala tojja kisanga.